Most people thought that this person is new in my life. But we have always been there. I even had not become a pastor. In those years, the first year, we were together. The second, that as you know things, you go on. And the third year, we came together again, and up to now. You know, this week, news has been everywhere. But I was also quiet. Most people say, Pastor Jengo with so and we deny. But this time, little did they know what they uttered out. I could not deny it, because that is my own. I want to thank her. We've always been in good and even in bad. Should I call? Yes, Papa. Mukama yebazibwe. Ekintisizo muyita kiri kimu. Ku ddogo lyammwe eryo naye tuli baabizaayo. Come on, jangu obuuze ku bantu. Naye nze ndonzeeyo omulungi abasinga abakyala bwenna abange. Ono ye mukyala wange gwe nnonze, weewaawo wabadde bangi nga basaba bafumbirwe. Naye nze ndonzeeyo omulungi abasinga abakyala bonna. Amina mami. Sing.
Mbebaza nnyo okutwagala. Mwebale kwagala Katonda, mwebale kuyimirira naffe. For sure, nze muyinza okugamba sibamanyi naye mbamanyi. Yes. Abantu abayimirira ne Musumba babeera kubira all the time mbamanyi. Auntie Juliana, Auntie Nanyonjo, Reste, banange banji mbamanyi nnyo. Thank you so much. Mbagala nnyo. May God bless you. Enombaga obonge baga twine songa y'okudigira n'okucekala mwana muwala fifi anyumidde Omusumba. Enombaga Mukama yakikoze akalulu kaliwa. Enombaga abange baga twine songa y'okudigira n'okucakala kubira Yesu engalo z'amaanyi. Come on. Mumuze. Abalogo baawano. Mr. Kalema, muleta atuulaawo. Mukama mulungi. Okay. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Ndowooza saavisi ngimulekere kuba munfuukidde ekizibu. Okay. Nga sinnabagamba kutuula. Okay, before I tell you to sit, njagala tukubire Yesu engalo ez'amaanyi. I want us to clap a mighty hand of praise to Jesus. Leero nkusabira. Today I pray for you. Njagala Mukama asanyuse omutima gwo. I want God to please your heart. Buli mwana ow'obuwala ali mu kifo kino. Every daughter in this place. Njagala Mukama abasanyuse. I want the Lord to please you. Buli mwana ow'obulenzi ali mu kifo kino. And every son in this house. Bayibuli nga weegamba yenna asanga omukyala. As the Bible said that whoever finds a wife or gets a wife, afuna ekintu ekirungi mu maaso ga has gotten favor before the Lord. Nammwe nsaba Mukama akibabalire mu linnya erya Yesu. I pray that may the Lord account it for you. Ennaku z'omwezi nga 23 on the 23rd omwaka ogujja next year mu November, in November tugenda kwambala amakanzu. We are going to put on the traditional wears. Hey! Yeah. One, asasewo. Ennaku z'omwezi nga 23 on the 23rd omwaka ogujja next year November, in November tugenda Luweero. We are going to Luweero. Ekyalo kiri eyo. The village is that side. Bakiyita Mbiriizi. It is called Mbiriizi. Kati mubagambe essaawa yonna tujja. So tell them anytime we are coming. Mukama mulungi. God is good. Weetulyeko wansi. You may be seated.
Banayo ndoza katimba sibule chichi. Kale kubira Yesu akalulu. Otyo. Kale mugende Mukama abawo mukisa ndoza tukome wano. Abooluganda twaze kusinza Mukama. We came to worship. Kati njaga mwetereze. So I want you to put yourself together. Tony, twaze kusinza Mukama. We came to worship. Ate gwe simanyi lwaki oli mukyamufu nyonga ne luli wali naye. Twajja ffenna ewuwo. We came together to your place. Mukama mulungi. God is good. Omanyi ebintu ebimu tukula. You know certain things we just grow. Nkooyo okubeera semyekozo. I am tired of being a shobi. Being a semyekozo. Era mutwale obubaka. And take the message. Bana badde beesazaasaza wano. Kaweddemu. Wanji? Mubatwalire obubaka mubagambe. Take the message to them. Omuyaye yakivuddeko. Sagamba. Nagambo jasalawo. Ompaddewo kipa y'amazzi. Kale. Omanyi nali ndowooza. I thought. Bafiripu be basiru. Nagamba ojja kujja. Nagamba ojja. Mukama mulungi. God is good. Kakati bonna badde beesaza. So all who have been bypassing around. Mubagambe nze nakomyawo nakivuddemu. Bafuneyo walala. Mukama mulungi. God is good. Mwana wa Katonda. Child of God. Njijjukira amawulire we gaafulumye. I remember when the news was out. Abantu abamu. Some people. Bye bino ebigambo bye baayogedde. These are the words they spoke. Njaga mumpulirize. I want you to listen to me. Abantu abamu bagambye. Some people said. Azze mu kubeera na mukazi. You know, he's just with a woman. Ng'ekkanisa bagitwala. And the church is being taken. Revival high bagitwala. Revival high is taken. Mwe mwine essomero lye bayita revival. Do you have a school called revival? Nga TV bagitwala. That the TV is being taken. Nga amabanja gamuli mu bulago. That the debts are on his neck. Yes. Omuntu yenna omulamu. Any living person. Oba n'amabanja. You have debts. Omuntu yenna omulamu. Any living person. Oba n'ebizibu. You always have problems. Kakati kambuuze. Now let me ask. Tuwase bizibu tukole ki? Should we marry problems or do what? Mumpe weeyita ekiro twebake n'ebizibu kiki? In that coldness, should we sleep with problems or what? Bannaye olumu mutulekangamuuko. At times you leave us alone. Mukama mulungi. God is good. Buli omu alina ebizibu byo naawe yennyini ayogera oyina ebizibu ebibyo. Everyone has the problems, even you naye ate era mulina ne bakyala bammwe. You have your women or wives. Munneesonyiwe. Leave me alone. Ngejje. Let me grow fat. Abooluganda. Brethren. Tulina emirimu mingi egy'okukola. We have a lot to do. Tulina okuzimba ekkanisa. We have to build the church. Tulina bingi eby'okukola. We have many things to do. Naye ebintu ebimu Mukama w'abireeta. But when God brings certain things, nakyo kikola ne kiggwa. You do it and it is done. Omukyala oyo nga w'omulaba. And as you see her, we naamubeezaawo. when I put her on hold, simanyi nzimba kkanisa. that you know I'm building the house. Simanyi nkola ki. You know I'm doing this. Emyaka 10, emyaka 20. 10 years, 20 years. Bajja muntu walako. Busu. Mu myaka 5 gye mmaze naye. In 5 years I've been with her. Ngambye omugezi.
As a wise omwana man, abandi osooka n'omwanjula you first introduce her, n'omanya nti kati ekyo nakyo kiwedde, and then you know that that is done. awo ne tuzimba na buli kimu kye Then you twagala. go on building what you want. Mukama mulungi. God is good. Kaakati ennaku z'omwezi nga 23 So 23rd omwaka ogujja next year, November, in November, tulina ebizibu bingi we have many problems, naye na kino tulina okukiggusa. but we have to solve this. Buli muntu yenna Everybody, tukwaniriza we welcome you. ekisooka First of all, we tulaga ekifo kinene kizibu where we are going, the place is too large. ewaabwe gye bamuzaala At their home, bannaye era ofanga owasiza abakazi we bati ewaabwe gye bamuzaala where she's born from, batudde ku eka their own. bebe Wanji? abaaye Tuliriddawa. 190 oba 200 90 ewaabwe gye bamuzaala batudde ku eka 19 nga tujja kusimba tenti oba okuva wano oba paka wa Mukama So we shall y'anaamanya. put the tents, no matter we don't know, the place is too large. Mukama mulungi. God is good. Nebaza Mukama I want to thank God. muyina nina mmwe I have her and I have you. nga lwaki obulamu tebutambula. Why would life not move on? Mr. Kale mwena kyogamba? Saying something? Okay. Abalogo b'e Kawaala Ono yatera obiggulawo. Era oyagala biggulawo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Neebaza Mukama olw'akaseera kano. Naye musumba eno message yo. Bw'oba otambula embwa nga zikuboggolera, musumba oyinza okuba nga otambula nga woyita waliwo embwa nga ziboggola. Buli lw'olonda amayinja okukuba embwa ezo tojja kutuuka z'ogenda. Olina okuleka embwa ne ziboggola, gwe n'otambula n'osobola okutuuka gy'olaga. Tekigenda kukoma ku ggwe wekka, kuba byaliwo tujja biyitamu tubirekewo n'abalijja era babisange. Teri muntu gwe batagenda kwogerera, naddala ggwe alina kulinnya. Ekyo beera ng'okimanyi. Awo wentuula ninga eyasimbawo eddagala simanyi. Omukolo ogwasooka mu kifo kino, miitingi zaatandikirawo wentudde, bamisita Kadaali banjulira. Kyaleeta ne musumba taatawo okuva waggulu n'ajja atuula awo nga tulonkinga miitingi. Awo wentuula awo bwe twalonkingira miitingi z'omukolo ogwakolebwa mu kifo kino, naye ensi yayogera neeyogera mpaka lwe twagukola ne gutuukirira. Wakyaliwo essuubi, wakyaliwo essuubi. Obulamu bw'ekkanisa, abantu abali mu kkanisa, kino kye mbasaba. Tulina ekintu kye tubadde tulakinga, naye nga tubadde tetugirakinga mu bubi, naye akaseera kaakyo kabadde tekannatuuka. Bwe kaba akaseera nga katuuse, nsaba tuddize Katonda ekitiibwa nga tufunye maama w'ekkanisa. Lyali ssanyu mu matu gange, ate ebizibu ebimu biryoka ne bibaawo. Singa tuwafuna bizibu bimu tewanditugambye, maama era tewandimuleese, naye ebizibu kabibeewo tulyoke tumulabe. Bizibu ki mungeya? So kyensaba kye kino, leero ennaku z'omwezi 10 na meka?
12. Katonda nga bw'ali omulamu, nze manye ekkanisa emaze okuddamu obulamu bwe badde eraakinga. Amaaso g'abantu abalabye ku maama w'ekkanisa, nsuubira ne waliwo n'abali mu mulaba nga tebali wano. Waliwo ekigenda okuleeta abantu nga bazze kulaba ekyo kyennyini. Oyinza okuba ng'obadde olina omulyango gw'ozibye ku kkanisa eno, naye nga bw'ojjeewo ejjinja lye bajja ku Laazaalo ly'ojje ku mulyango, maama w'ekkanisa n'ayingira, nkakasa nga buli mulyango gugguddwa. Nsaba ekintu kimu, mwenna abantu b'ekkanisa, eno ensonga tugikwate n'obwegendereza ate n'amagezi. Tusabe Mwoyo w'amagezi atuyambe tusobole okuzimba abantu bano batuuke ku kigendererwa kyabwe. Nsaba akakiiko ne bammemba abatali kakiiko naye nga tukolera wamu, ensonga eno tugitandike ng'obudde bukyali, nga wakyaliwo time, kubanga kimaze okugwa. Nabbi alangiridde kimaze okukola ki? Kikyakyuka ki ekisigadde oba kyekiddako? Kati tuyimirire, tetulinda ffe lunaku, ffe tutandike okukola bajeti yaffe, tusabe tukkirizibwe, tugulewo miitingi zaffe, tutuule nga bwe twezimba kamuukamu, tunaagenda otuuka gye tulaga ng'akakasa nga tuwali bukalubirivu. Temulinda lunaku li. Eyo meseji yange, Mukama abawa omukisa. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Mr. Kalema abyogedde. Mr. Kalema has spoken. Mikwano gyange, my friends, ekikola enju what forms a oba ekikola house, amaka, what forms a home, omutwe omukulu ogw'amaka the major head of a home ye taata, is a father. then maama n'agoberera. Then a mother follows. Enju yonna tetusobola gayita maka In a house we cannot call it a home nga temulimu tata when oba there is maama. no father or a mother. Omu ku bo aba taliimu, One of them when is not around, tegaba maka. that is not a home. Naye enju ng'erina taata ne maama But once a home has a father and a mother, tugayita amaka. that we call it a Abooluganda, family. Brethren, ekkanisa yaffe our church ebadde na taata has been with a naye father, nga terina maama. but it had no mother. Munzikirize, Now allow me, manyi I know, and I manyi. know, abamu ku mmwe mu ndowooza yammwe mwandiba abatuufu in your mindset you may be right. era mwandiŋŋambye nga nnyanguye And you would have told me, why am I rushing? era mwandiŋŋambye And you would have told me, gira ng'omwetegereza. yes, first observe her. Omuntu gw'embalaze The person I've showed si you, mupya mu bulamu bwange. she's not new in my life. Abamu ku mmwe nga temunnammanya, Before some of you knew me, yali already ammanyi. she had already known me. Yali tamanyi nti ndina mwana wa She musumba. didn't even know that I'm a child of a son of a Ne we pastor. nafuuka And omusumba even if I became a pastor, yali takimanyi, she didn't even know. yakimanya luvannyuma. She knew it later. Mukama mulungi. God is good. So mmanyi, I know, naye but munzikirize, allow me. bino byonna nga tubikola ozimba ekkanisa. When we do all this Ekkanisa building the galinga wolaba church, amaka. the church is like Bino a byonna bye home. tunaabizimba nga tetulina maama w'ekkanisa, When we build all this without a mother of a church, waliwo ekijja olaakinga. there is something that will lack. Kati eddibu eryo tusooke So tulizibe, let's first close that gap, ebisigadde Mukama jjatuwa. then the rest God will bless us. Mukama mulungi. God is good. Neebaza buli muntu I want to thank everybody nga mu mutima gwe omwaniriza. that Tekiba in kyangu. your heart you welcomed her. Abalogo, The witch, ngenda bawayo eddakiika 5 I'm going to give you 5 minutes. osobola ogenda waali n'omubuuzaako.
You can go there and greet kale her. gwe wenna yandiyagadde omubuuzaako Okay, you would want to shake hands there. osobola ogenda waali You can n'omubuuzaako go there and shake hands with mukama her. ajja bbawo omukisa And God will bless you. mu linnya erya yesu In Jesus' name. dakiika 5 zokka Only 5 minutes. mubuuzaako mwaniriza Go and shake her hands and welcome her. abadde bamuyita People who have been calling her aunt. kati mumuyita mami mu linnya erya yesu Bw'ogenda eri nabbi waffe togenda Mukama mikono abawo myereere. mukama abawo Muswaleeko. omukisa Eh. akoze yesu ebirungi ebinewunyisiza 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 abange akoze yesu ebirungi ebinewunyisiza akoze yesu ebirungi ebinewunyisiza yesu ebirungi ebinewunyisiza ayaya akoze yesu ebirungi ebinewunyisiza atuwadde mami abange netwewunya atuwadde abange omukyala netwewunya akoze yesu ebirungi ebinewunyisiza akalulu kaliwo ebirungi ebinewunyisiza akoze yesu ebirungi ebinewunyisiza akoze yesu ebirungi ebinewunyisiza yesu ebirungi ebinewunyisiza akoze yesu ebirungi ebinewunyisiza akalulu kaliwa akalulu kaliwa akalulu
Yesu engalo ez'amaanyi. Bannaye obudde buweddeyo. Mukama mulungi. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Kale obudde buweddeyo. Mukama abawo omukisa. May the Lord bless you. Mukama abawo omukisa. May God bless you. Ekyo ndowooza nakyo kiwedde. That is also done. Mukama mulungi. Ekyo nakyo kiwedde. Gwe kiruma yetugire ku munyaanya sina kya. Whoever is hurt, Okay, tukomewo. Okay, let's come Bikula back. Yokaana. Let's open the book of John. Yokaana 2. Kwata Bible obudde bugenze. Open the book of John. Yokaana essula 2 olunyiriri olusooka. Yokaana 2 olunyiriri olusooka. Buli muntu bikula Bible. Everybody open your Bible. Yokaana 2 olunyiriri olusooka. Tutuuseewo. Bane tuve mu excitement. Tukomewo kati ku kyatuleese. Njagala bategeeza. I want to tell you, nga tetunagenda mu kyawandiikibwa. before we go into our scripture, Mukama alina ebintu byantumye. there are things God sent Ku me. lwokusatu lwa wiiki eno So this coming Wednesday, ngenda kuwa omubisi gw'enjuki I am going to give you honey ogugenda olulongoosa obulamu bwo. that is going to purify your body. Buli muntu yenna Everybody. kagenda kuba akakebe katini nnyo. It is going to be a small bottle. Manyi omwezi guno sibawadde mafuta. You know, this month I've not given you the Naye anointing, ngenda bawa omubisi. but I'm going to give you honey. Buli muntu weetaaga Everybody you need ensigo yo ya mitwalo 2. the seed of Ngenda 20,000. kuwa akacupa kati kagenda kuba katini nnyo I'm going to give you just a small bottle nga kalimu omubisi gw'enjuki. with honey, Nja kubulya ki kye kagenda okukola. and I'm going to tell you what it's going to do. Buli muntu yenna ku lwokusatu lwa wiiki eno. Everybody Wednesday, Ku lwokusatu lwa wiiki eno this Wednesday,